Kati ndowooza mwannyinaze oyo agenda savinga nga example ey'ekintu bulijjo kye njogerako wano. Abaana bamukubye kibooko left right center waggulu ne wansi mu buli direction. Mulimu n'abamukubye nga tebamanyi lwa nsonga lwaki bamukuba naye nga bamukubye. Kati kamaze okukubwa mumumpitire kweno video tugenda kumubuulirira, tugenda kumuwa ku guidance, tumusigire n'ekifaananyi ky'abantu babadde agezaako okulumba. Wabula nga bwe mumuyita njagala abasigadde okuva mu region endala mukwate peni ne kalaamu musayininga endagaano eyo gye ntadde mu screen. Ow'Western Uganda gwagenda okusooka osayininga ku nnamba emu. Endagaano bagiyita tontambaala si kutambaala, bagiyita siribaddira. Ngezezaako giwandiika with respect, naye endagaano mbadde nsobola giwandiika nti tontambaala naye nsobola okutambaala ate notabaako kyokola. Era mbadde nsobola giteekamu ebigambo ebigamba nti tekakutanda wabula nze ne bwe kantanda tolina kyojja kukola. So ngiwandiise with respect eya parties zonna. So ow'omu Western signing awo Eastern gwaddako ku namba 2. Katusembeyo n'abantu abava mu Northern Uganda musayininga awo mu abasembyeyo. Temuli kiddira. Ono mwannyinaze savinga example eyabalina mentality eyo. Kati kambayo ka history akatono akensi gye bayita Buganda. Olaba ensi Buganda abasinga mmwe gye mwagala okuliirako emberenge. Omuzungu agenda okujja ku lukalu lw'omuddugavu. Bwe yatuuka mu nsi gye bayita Buganda yatya. Civilization gye yasangawo, level of decentralization ne devolution gye yasanga mu nsi gye bayita Buganda. Ebigambo nkozesa binene. Omuzungu bwe yajja ku lukalu lw'omuddugavu yonna gye yayita kasita yatuuka mu nsi gye bayita Buganda, level ya leadership, decentralization, democracy, devolution gye yasanga mu nsi gye bayita Buganda yamwewuunyisa. Yasanga ensi eyali organized, ensi eyalina obukulembeze okuviira ddala waggulu mpaka ku mutendero ogwa wansi, ensi eyalina set of rules ku culture mu bukulembeze ne mu neeyisa, ensi eyalina abantu abali civilized. Eyo ensi baali bagiyita Buganda. Kyova olaba omuzungu bwe yajja kyamwanguyira okukolagana n'abantu b'omu nsi gye bayita Buganda. Oyina ekintu ky'obuusa amaaso. Obadde okimanyi nti abasigadde baali colonized, naye ate ffe mu Buganda twali British Protectorate. Nkaddemu obadde okimanyi nti abasigadde baali colonized naye ensi gye bayita Buganda yali Protectorate. Wuliriza, Ethiopia eyina kye yatubbako, eyina ebyafaawo bye yabbanga byali byaffe. Mu nsi yokka gye bayita Buganda, si gwe mulamwa gwa video. Wuliriza alaba akatambi kano nga tonnaba kumeesinga na nsi gye bayita Buganda n'abantu b'omu Buganda. Bino by'oba osooka okumanya nti emyaka giweze 7 n'okugenda waggulu ng'ensi gy'oyagala okutambaala n'abantu baayo bayina decentralization, bayina democracy, bayina devolution, nga bali organized. Ensi gy'oyagala okutambaala ebadde egaba obutuuze ng'eyaniriza n'eyingiza abantu abavudde mu different walks of life n'ebayingiza n'ebawa obutuuze emyaka 3 egiyise for the last 300 years. Yensi gy'oyagala okumanyiira ngamba gwe atava wano mu Buganda. Kati ndowooza mwannyinaze ono abawadde ekyokuyiga nti wano mu Buganda tobatambala kuba tojja basobola. Bw'oba ofubutuka eyo mu yonna gye wava mu Buganda wano bw'otuukawo, yensi mw'otuuka n'oyanirizibwa, yensi mw'otuuka n'ofuna ekika, yensi mw'otuuka n'ogula ettaka ne lidda mu mannya go, yensi mw'otuuka n'ofuna obutuuze, yensi omutali busosoze, yensi mw'ozaalira abaana nga balina ebbeetu okuwagala gwe baagala, ate yensi ezaala abaana nebawe ebbeetu buli omu okukyuzinga nga bw'ayagadde. Wuliriza ebigambo bino. Ensonga lwaki olaba abantu ba Buganda be bali ku front line ya democracy, lwa nsonga ffe kye tukuliddemu
kye twagala okugabana ne Uganda eyawamu kankukwata empola nkutwala empola ensonga lwaki otulaba tuli nnyo ku front line mu nsonga zino ez'okulwanira eddembe ly'obuntu ne demokrasiya. Demokrasi gwe tukuliddemu abadde mu nsi gye bayita Buganda emyaka 7 egiyise gwe twagala agende mu Uganda yonna eyawamu nga nammwe mwe tubatwalidde abalala. Yensonga lwaki osobola okufubutuka gy'ofubutuse nojja wano mu Buganda n'ofuuka mwana n'ofuna ekika n'owasa abaana baawo ate abaana baawo ne bawasa abaana bo bw'oba okkiriza eno gye tutalina nnyo obwo busosoze wadde nga tuyina emizizo nti ab'omu nju eno tebeeyagala na ba mu nju eri. Ekyo kiraba eyo ye set of rules ne procedures ezikuzizza Buganda okusinga regions endala. Kati oli wano weebuuza olowooza lwaki Amerika y'amaanyi obudde buno okusinga ensi nnyingi erina ekintu kye yategeera. Abazungu bano gwe kyogiyita okugaba obutuuze emyaka bagenda okujja ku lukalu lwa Afrika nga ffe tukikola. Eyo yali wiponi bajjajjaffe gye baakozesa okunafuya abalabe baabwe abasigadde lwa nsonga. Intermarriage gwe gye wasomako mu byafaayo mu SST ne history yali wiponi wano mu Buganda okunafuya obwakabaka bwammwe. Anti gye basindikanga batabani baabwe ne bawasa bawala bammwe basindikangayo olulimi lwe bayita Oluganda. Kyova olaba onaava okukubwa wiiki namba bw'abadde akola vidiyo agikoze mu Luganda nga lutereevu naye tamanyi yatuuka atya n'okwogera Oluganda. Bano ze effects z'abantu abaafuna obutuuze mu nsi gye bayita Buganda. Wuliriza ebigambo bino mwe mutwala intermarriage ng'ekyokuzannyisa eyo yali wiponi emyaka 2 emabega nti kasita family yonna gye twafunangamu omukazi gye twafunangamu omusajja family eyo yali tesobola kuddayo kutulwana. Yengeri olulimi luno mwenna lwe muwulira mu ggwanga Uganda gye lwatambula nti wakati nga bajjajja mwe baali bize balunda nte balimi eno obwakabaka bwali butudde ku drawing board nga bunoonya butya bwe bugenda okusensera wasigadde wonna nga bukozesa mmwe kennyini. Si gwe mulama gwa vidiyo njagadde kuyita eyo yonna nkutegeeze nti gwabadde yeetantala naawe ayagala okumera mampa nti okulumba Buganda n'abantu ba mu Buganda tokigeza. Ate omuntu yenna nga oli munna Uganda nga originally ova Rwanda gwe tewandiyogedde ku Baganda na Buganda mwayitawo mu Western Uganda mwayita mu region yonna ya Western Buganda eya Western Uganda nga babagoba era namwe mukimanyi nti Ankole Kingdom yabagoba. Obwakabaka bwonna obwali awo ne buchiefdoms tebwabakkiriza kusenga era wakati nga babagobaganya Ssekabaka yabaaniriza n'abawa ettaka n'abakkiriza ne mufuuka batuuze mu nsi gye bayita Buganda. Olunaku olwaleero mwogera Oluganda oba oli awo n'okutusinga mulutereeza. Wayise emyaka 2 omuzzukulu w'omuzzukulu ow'omuntu eyali omusenze gwe baagobaganya mu bwakabaka obulala kasita yafuna obutuuze mu nsi emu atandise okutunula mu nju mu kamwa agezaako okubalengezza. Ensobi gye mukola nti omuntu omu bw'akunyiiza ate gwe oyagala okifuula ejjeno you generalize the matter n'olumbiramu n'abalala. Weerabidde ekintu kimu nti wayanirizibwa ne bajjajjaabo tewakwatwako lwa nsonga ekyo ffe kye tuli. Tetuli bwakabaka tuli nsi namba. So okkirizibwa okupracticinga democracy ali mu nsi gye bayita Buganda okkirizibwa okunyumira decentralization ne devolution eri mu nsi gye bayita Buganda naye ate tokkirizibwa kutusangulizaako bigere kubanga ekyo bw'okikola ojja kufuna package nga package abaana gye bawadde omuwala ono. Kati abasigale ndowooza mufunye example ku bulijjo kye mbagamba. Totulumba tetujja kulumba bw'ona otulumba ojja kufuna ebibyo. Kati ndowooza muyize bw'ona ddamu naffe ojja kuba otulabye nga tuvuddemu ojja kulaba akatuvaamu.